nudity mwana wange walabako eyo empale yange Daddy nalina daddy nalina omulaga ku kisambi. It was an intimate photo shoot. Nga bw'omanyi abakyala mbagamba oba n'omwami wo kyayo buli busomino bukibiki nange wano tojja kulaba kisambi kyange naye mba n'omwami wange. Kabeera eno kasiriiti nkongerako eno buli kitundu kiba kyeyawudde kiti. So it was an intimate photo shoot. Ngasobola kwambala gomasi nale temunyingirira nnyo wesigendeko wantu kutuula kubanga munange mwamanyira nga si omuntu. I'm telling you, I'm in a happy place. Bw'obeera in a happy place wekanga kagende nyumirwemuko, and it's not a bad thing. Once in a while n'ogenda n'ojakala owange nadda gwakubiri ndyoke mbikole. We live once. Kati wemba sobola kunyumirwa kati mba nkola ki? Mundeke nyumirwe.